independence with the NDP, a proactive and pragmatic party of opposition, presents us with an opportunity to serve Kenyans better. Raila Amolo Odinga, in full realization of the high calling, assumed the office of the People's President of the Republic. Odinga emu ku byenjalo yabadde ayitamu mu bulamu nga omuntu ng'omuzadde nga munnabyabufuzi mu ggwanga erya Kenya. Twabasabye okutuweerezaako gw'abadde amulaba ebbanga ly'omulabiddeko biki by'oyinza omuyiga kuno mu kaseera kano ke tulimu ak'ebyobufuzi nga twolekera akalulu ka 2026. Tuyinza bbaako biki bye tumuyigirako mutuweereza obubaka obwo mwebale nnyo mwebale tugenda kuba nga tubuzanya naye nga bwe tugenda mu bubaka obwo genda mu maaso fena nga tobwatula bingo *238*10# kubanga tulina ssente zetugenda kuba nga tugaba mu kitundu kino so *238*10# koodi eyo gikozesa okubeera nga tobwatula bingo ate nga tuzanya obubaka bwo. Good morning. Semja asema sebunchi onjerike kibiri kanaba Diamond Shadia Masemja asema sebunchi onjerike kibiri kanaba Raila Odinga nze wembadde mugobererako amu ku bantu ndozo olusakiriza nawangulaga bantu soka tuyitewo tunabategeera mu maaso naye nga tavudde ku mulamwa akuba ekyenewuyisa ekisinde kye ani akisigaddemu manya abantu baawe Kenya babeera n'ebisinde ng'alina omuntu ye bw'alagira kino kyekiba ani agenda okodda mu kifo kye. Simon Shadia mwebale kuweereza Omushirati Mutungo. Raila Odinga mbadde mumanyi ng'omusajja w'agamba nti ekigambo kino ng'ekigambo kya akibeerako ng'akibeerako takyuka. Ekyo kye mbadde mwagalako nti ye muntu abadde ayomba n'omuntu leero enkeera n'obasanga bonna so abadde n'omutima ogusonyiwa. To be honest, nze yesterday nawulidde ng'omutima gunnuma kyanumye era last time we nalaba list y'abagenda okwesimbawo n'engamba yi Raila Odinga ye aliruddawa bate nawe mukama watu bwasazeewo mukama muwumuze mirembe naye atulumye bambi atulumye. Simon Shadia mwebale kutuweereza nze musawo Geoffrey eno Masaka kati nze kyembadde nzize ku Raila Odinga abadde mu musajja mulwanirizi wa ddembe mu ggwanga ery'e Kenya. Mwana Saimo ogamba otya ne Shadia? Nze mwana mbaagala nnyo mwana muli fiiti mukitegeera. Nze mwana nze bamuta Shadia nsinzidde eno Kakiri. Naye nze mwana oyo nze mwana kyemujjukirako kuba yasisinkana Bobi Wine president waffe kitegeera mwana. Nze mwana kyemujjukirako mwana wakabi nnyo embambi awummule mirembe. Nze mujjukirako omuntu okuba nga abadde tazikiriza nga tapuwa. Nekituwa ekyokulabirako mbu kati munnabyabufuzi ki asobola okufa abantu ne bamukaabirako nga ye nga tuzzaane waffe munnabyabufuzi ki asobola okufa abantu ne batazina kubanga ye wawe bataddewo n'ennaku 7 za kukungubaga wane waffe tuba tugenda kunywa obunywa. Bannanga abakulu mwasusse mutya ono John Kena Saasira nze kyenjiga ku bulamu bwa muzeeyi Raila Odinga kiri kimu bannabyabufuzi bakolegana abantu beewansi ne tuttiŋŋana mwebale kuweereza. Simon Shadia mwasuze mutya kansubire nti muli bulungi. Ebyafaayo bya Raila Odinga ffenna twabiwuliddeko ebitonotono naye ekyo kiba kituwa kyakuyigirako akuba nti amawanga agamu naddala mu Africa muno ga kisiru tegaagala kugamba nti gamala ne gajjawo
bye baateesanga abantu. Kati kiri wano eno nga Museveni bwe yagamba nti bwe ndigenda ndifugamu emyaka bwe giti naawe mbaweemu oba nammwe mbaweemu. Ekitaasoboka singa amazima bino ebintu tebikyali nawo, singa baakwatako lino eggwanga nalo ne bali waakaani nga Besigye ali eyo nga omuntu lwalajja n'ennyonnyo omuweemu. Saimo balamusizza nze Kasule Kawoya nsinzidde wano Jjinja Masese. Laira ebyokumuyigirako bingi naye kyamukola obubi kwe kukolagana ne bannabyabufuzi ab'enkwe yali badde akulembedde ku Kenya. Mwebale kutuweereza. Omusajja yuyo agenze kufa. Yayagadde okuggyawo kaasi eya taata we, yayagala okuggyawo ekyo ekikolima abantu kye babadde bamuyeeyanga nti tolifuga, ninga yabadde omuntu eyeetaaga okufuga ku ggwanga lya Kenya. Kwabadde munnabyankyukakyuka mulungi. So ekyokuyiga ekirimu nti abantu balemenga kweremezaamu mu byabufuzi. Omuntu abanga azze nga ate mulaba nti alina potential mumuwe ijji bakwate ensi eno bagiwe essaawa zino omwana omuto batutwale muleme tulowoozesa nti ensi yakoma era bo we batali tetujja fuga oba teri asobola fuga nsi. Mwebale kuweereza. Simon Shadia mwasuze mutya. Mwebale kutuweereza. Mpozi nze kyenyinza okwogerako oyo omwami Odinga teyandibadde mubi naye ekintu kye yakola ekyo ekyokwefuula neyefuulira ate bannansi kuba ffenna twali tumanyi nti we bazzeemu akalulu ako agenda keetaba mwanunula eggwanga naye ate yavaamu kive. Ekintu ekyo tekyakola bulungi bantu. Tetwagala nnyo bannabyabufuzi beefuula. Kyova olaba nga ffe ku Bobi kwe tutava. Saimo mwebale kuweereza ne Shadia. Eyo omwami tumuyigirako kubanga omusajja omugundiivu mu byobufuzi wano mu Africa. Era abadde musajja mulwanirizi wa ddembe. Era nsaba n'abalala bamuyigireko ebintu bingi. Simon Shadia mwasuze mutya. Mwebale kuweereza. Erinnya ono Lubega nga nsinzidde Nateete. Ku mulamwa omwami Raila Odinga ekintu kye sirimu erabirako ebbanga lyamaze mu byobufuzi bya Kenya. Twali tumanyi ffenna nti ye opposition asinga era nga tumuwa ekitiibwa naye ate ekintu kye yakola ekyokuzira akalulu nga kaddiddwamu kyatumenya nnyo emitima. Bangi ne tumukyawa olw'okulya mu bannansi olukwe. Bannabyabufuzi ekikulu ekyo nedda ekintu kye yakola tekyatusanyusa era ffe ku Bobi kwe mwasuze mutya aba BBS. Ansubire nti muli bulungi. Amanya gange mpitibwa Mukisa Rega nga nviiridde Kayunga. Omusajja oyo Raila Odinga mujjukirako omusajja tabadde na mutima mubi nnyo era ye muntu abadde yeesigama ku kigambo kye. Nze neebuuza neewunya waliwo olunaku lumu yayogera baali mu lukungaana ku buvumu bwe yalina naye lwakuba abantu abamu tebaakigenderera. Raila Odinga yali omuntu ow'ekigambo kye era omuntu ensi gwebadde eyaayaanira Abakenya. Naye Mukama amuwa ekiwummula eky'emirembe. Simon Shadia mwebale kutuweereza. Raila Odinga yabadde omusajja ateerya entama. Yabadde omusajja ayagaliza eggwanga lye. Singa Abanayuganda abamu ab'ebyobufuzi ne bayigiranga ku oyo omusajja, Uganda yaffe yanditambudde obulungi. Julius Kupiti si wano ku Salama Road oluguudo lwagandidde okukolebwa okumalirizibwa. Oluguudo lwa naye lwabinnya ni mutuyambe.
Raila Odinga nze kyembadde mumanyiko ye musajja asalawo, ye musajja alimirira ku kigambo kye, ye musajja abadde agamba kino kikolebwa ne kikolebwa. Bannange Kenya efiiriddwa nnyo Bobi Wine weeyo. Odinga yabadde Bobi Wine weeyo oba Kyagulanyi weeyo. Kale tuli wamu nabo Abannakenya tunyolwa wamu nabo naye kale kyebuzibwa nagenda okudda mu bigere byoyo bannange. Sayimo mwebale kuweereza nze kyenjiga ku Raila Odinga abadde tayimirira nnyo ku kigambo kye nga webituuka okukolagana ne gavumenti ng'akolagana nayo naye ng'olwedda abantu bafudde naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Sayimo mwebale kuweereza nze kyenjiga ku Raila. Abaye mwasuze mutya ono Bwampale Godfrey eno Kasese ndi eno Kasese yo Odinga bannange gye bujukirako gye ngenda okuba nga mulowoozaako ye omusajja ayogera ekigambo n'akiremerako ate ye omusajja atalaga busungu bwe ate bw'ayogera ekintu aba alina okukigoberera. No Bwampale ndi eno Kasese